Omukolo guno gugendereddwamu okulaba buti abakyala bwe bayinza okwesitula mu byobufuzi nga batongoza n'enteekateeka y'okuzimba ekifo awagenda okubangulirwa abavubuka mu bya tekinologiya ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okubatangira okwenyigira mu buzzi bw'emisango. Eno Maama Janet Kataha Museveni gy'asinzidde n'alabula abavubuka okwewala bannabyabufuzi ababakozesa naddala mu kiseera kino nga twolekera akalulu ka 2026. It is time for Uganda, for God to show favor to you. The appointed time has come. We cannot watch the ongoing technological advancement passively. We must engage and bring a righteous influence to that area. Akulira ekibiina ky'abakyala kino nga Igene Gaba Isi asabidde eggwanga libukalemu emirembe naddala mu kiseera eky'ebyobufuzi ebyakaasammeeme kye twolekera nga tugenda okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kalulu ka 2026. Kulira ssettendekero wa Makerere Profesa Barnabas Nawangwe ayogedde ku nteekateeka eno gy'agamba nti ya mugaso nnyo ng'agamba nti yakuyambako abavubuka mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu. Maybe most of them bring good to the world, making process much shorter, development much faster, and also with some problems. So, the initiative that we are launching today is very close to us at Makerere University. Ategeezezza nti essira nga bba aba Makerere babadde balitadde nnyo ku kubangula abayizi mu nkola eya tekinologiya ow'omulembe. And so at Makerere University we have been making every effort to train our youth in cyber security, in IT, generally in all digital platforms, because we understand that the world is definitely going digital. It is disrupting a lot of things. Omusumba Joshua Lwere y'omu ku beetabye ku mukolo guno nga naye aliko byalambuludde ku nteekateeka eno. Digital generation now is at the cutting edge. Everybody who has to be rich to create wealth, this is an area which we cannot neglect. As church, we are fully supportive and we are behind it, and we are going to mobilize the youth and we are going to encourage them to be part of this in support of that vision that you have. Kandepo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.